Kulamusiza era webale kwegatta ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Amanya nze Bolton Serunjoje era nga ndi muyimbi naate ndi mukulembezeera ow'ekkanisa mu kusinza n'okutendereza mu nnyimba. Leero mbadde njagala kwogerako eri ba worship leaders oba abakulembeze b'okusinza n'okutendereza mu kkanisa, abakulembera ennyimba ezitusembeza mu maaso ga Mukama mu kusinza n'okutendereza. Ki ky'obeera okola? Obeera oyimba kunyumirwamu ko ku Sande oba ku lunaku olw'emba mukuŋŋaanye, oba opafominga, oba okulembera abantu ba Mukama ekkanisa eri okuyimba ennyimba ezigulumiza ezitendereza Mukama waffe Yesu Kristo Katonda yatutonda mu nsi eno, n'ezo ennyimba ezitujjukiza ffe ki kye tuli mu maaso ga Kitaffe, n'ezo ennyimba ezitujjukiza bye tuyitamu byonna tubeere na mindset ki, tubeere na ntegeera ki. Kwegamba mu kaseera ako mu wiiki we beetambula Monday mpaka ku Lwomukaaga nga temunna miitinga ku Sande, biki by'oba olowooza? Oba oteekateeka otya, weeteekateeka otya okulembera abantu ba Mukama mu maaso ge mu kusinza n'okutendereza? Njagala weebuuze ebibuuzo bino. Ekisookera ddala, olina okubeera mu kigambo kya Katonda, olina okukwata Bayibuli n'osoma, n'obeera mu kigambo kya Katonda, n'obeera nga oyiga eri Katonda ebimukwatako, by'ayagala, ebimusanyusa, byonna biri muno mu kigambo kye. Ayagala tumusinze tutya, ayagala tumutendereze tutya, byonna biri muno. So ogenda okujja ku Sande ng'omutima gwo mweteefuteefu bulungi okusobola okukulembera abantu Katonda bakuwadde, baatadde mu mikono gyo, osobole bakulembera mu kusinza n'okutendereza. Ekirala, ekifo kino ky'oweereddwa okubeera omukulembeze w'okusinza n'okutendereza mu kkanisa si kifo kinafu, ate si kifo kyaki. Abamu bamanyi balowooza nti omusumba abuulira enjiri yakulembera ekkanisa, so bano abasigadde just bayambako buyambi. Naye Katonda waba kuwadde ekifo eky'obukulembeze mu kkanisa ye, ekkanisa ye be bantu oba ekeleziya be bantu, waba kuwadde ekifo ky'obukulembeze mu bantu be, obakulembere mu ngeri yonna, olina okukikola n'okutya, kubanga obwo buvunaanyizibwa bw'amaanyi. So n'olw'ensonga eyo, obubaka bwa leero mbadde njagala bukolera abakulembeze bakusinza n'okutendereza oba be tuyita ba worship leaders. Omulimu guno gwe mukola mwegendereze nga mugukola, mugukole n'okutya, mugukole n'okuwa Katonda ekitiibwa ekisukkulumye, nagwo muguwe ekitiibwa. Mubeere mu kigambo kya Katonda buli wiiki nga mwetegekera olunaku lwe mugenda okukulembera abantu be mu kusinza n'okutendereza. Musabe Katonda abaluŋŋamye ng'ayita Mwoyo Mutuukirivu gwe yabawa mu kukulembera abantu mu kusinza n'okutendereza. Ngenda kutandikawo series oba obutundu obw'okwogera ku kusinza n'okutendereza, abakulembeze ab'okusinza n'okutendereza, biki bye tulina okulowoozaako nga tukulembera abantu ba Mukama mu kusinza n'okutendereza. Tulina naffe kukula tutya ng'Abakristaayo, okula mu bulamu bwaffe obw'Ekikristaayo, ate ne mu nkulembera yaffe era tulina kukula tutya mu nkulembera yaffe y'abantu okusinza n'okutendereza. N'ebivuga bye tukozesa nga tusinza tutendereza nabyo nja kubaako byensomesa, byenjigiriza, ebimu ku ebyo bye mmanyiiko. Mukama bankuumire, mubeere bulungi. Kansuubire obubaka buno oba obuwulidde nga toli mukulembeze wa kusinza n'okutendereza, bambi buweereza oyo akukulembera mu kusinza n'okutendereza, osanga ajja kubaako kyayiga mu bubaka bwa leero. Mukama bankuumire, mubeere ne wiiki ennungi oba n'ennaku eziddako ennungi mu wiiki. Mweraba, tusisinkane ate mu kavidiyo akanaddako.